a'udhu bikalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithina ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yagamba nti kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu al-Hasan wal-Husayn. Ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sabiranga Hasani ne Husaini Allah kubanga bakingiriza nga akozesa ebigambo bino. Yabagamba sallallahu alaihi wasallam nti inna abakum kana yu'awwidhu bihima Ismaila wa Ishaqa. Ebigambo bino byembagamba taata wammwe ategeeza Ibrahim alayhi salatu wassalam yabikozesanga ku baana be ayitibwa Ishaqa, omwana ayitibwa Ismail, abaana bo bombi nga abagamba obanga akozesa ebigambo bino nti a'udhu bikalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Ekitegeeza ki muganda wange bulungi atuuliriza nti omwana ono gw'olina okubanga osaba Allah okubanga mutaasa abeebiiso, mutaasa ebintu byonna ebyobusagwa byandibadde bimutuukako, byonna gw'oteekeddwa okubanga omuyamba mu myaka gye emito. Naddala tukyatunuulira nnyo omwana nga muto tannatuuka kiseera kyakuba nti ebigambo bino asobola okuba nti abeeyogerera. Gwe omuzadde akaseera ako Allah subhanahu wa ta'ala yakakuwa nga gw'olina okuba nti oyamba omwana wo. Bw'obanga oyagala okuba nti omufunamu egwa bweti kaseera kenjuba weegwa au amsaitu nga mutuusiza mu budde obwakawungeezi fakuffu subyanakum, mugezeeko okulaba nga abaana bammwe mubaziiza okuzannya mu kadde ako. Akadde ako ng'enjuba egwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye nti muziize abaana bammwe okubanga bazannyira naddala ebweru. Lwaki? Fa inna shayatina tantashiru hina idhin. Akaseera shaytaani ziba zikola ki? Zisaasaana mu kiseera ekyo, zigenda okukola ekiro, zigenda okutabangula abantu ekiro. Kati omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akuwa amagezi nga ggwe omuzadde nti tokkiriza baana bo kubanga akadde ako bakazannyiramu, kubanga bw'afuluma bw'ati n'azannya butereevu abajja kutomeragana ne shaytaani, abajja kutomeragana nazo. Nabwe kityo omubaka akutegeezeza nti akadde ako shaytaani zikakozesa nnyo, era ndowooza otera nnyo okulaba nti nedda baayogeranga nti omuntu bw'amenyeka mu kiseera ekyo takola ki? Tayunga. Bakozesanga nnyo akawungeezi tebakukkiriza kuzannya. Lwaki? Nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam eddiini eno y'obusiraamu ekwatagana n'obubumbwe ebiseera ebisinga, ekwatagana n'obutonde bwaffe. Lwakuba nti oluusi ffe tuva ku butonde ne tudda ku birala, naye nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebigambo bingi nnyo byayogera, era tujja kola ne mu hadithi eno nti waliwo bakadde baffe ebintu ebyakolanga nga babikola, simanyi lwaki babikolanga, naye bw'otunuulira olwaleero olaba nga ekigambo kino Nabbi yakyogerako sallallahu alaihi wasallam, kiri mu hadithi eno yennyini. Nabbi yagamba nti akaseera ako shaytaani ezikola ki? Zitambula, ziba nnyingi nnyo, abaana baziyiza okutambula. N'agamba nti fa idha dhahaba sa'atun min al-layl, bwemulaba obudde nga bukoze eki? Buzibye, nga tutambuddeko, kati awo fahulluhum, mubasumulule mubate. N'agamba nti fa aghliqu al-abwaba, enzigi muziggale nga w'obudde obwo, wandibadde muggalawo. Wadhkuru isma Allah, musomereko erinnya lya Allah. Lwaki?
فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا شيطان تسوى كغلاو مليانgo gugaddwa naddala nga osomeddeko bismillah kati ago magezi ombaka agatuwa n'agamba nti wa auku qirabakum ebyo bano bakozesanga ebidomola byedda byabanga maliba nga maliba mwe bakimira amazzi amaliba mwe bassa omuzigo mwe bassa omubisi nga bw'otukozesa olwaleero ebidomola kati omubaka abagamba nti ebiribe mubisibengako kyandibadde nga kugamba nti ebidomola mubisibenga mubisaanikire ebyombo byonna mubisaanikire lwaki n'agamba nti wadhkuru isma allahi era bw'oba osaanikira ekidomola somerako erinnya lya allah n'agamba nti wakhammiru aniyatakum ebyombo byonna mubibikkengako wadhkuru isma allah era musomerengako ki bismillah wano nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti walau an ta'ridu alaiha shay'a oyinza okuba nga tolina kyosaanikirako naye ne bw'oba ofunye akati n'okassaako n'osoma erinnya lya allah kimala olaba edda bakadde baffe baafumbanga enva za binyeebwa nva zaki nga baddira oluzingoonyo ne balussa waggulu yadde tasaanikiddeeko naye asaanikiddeko ayinza okussaako omulawo ayinza okussaako ki kati kyetwandiba tubakubiriza nti kwekyo bongerengako okusomerako bisimillah akutte akazingoonyo oba akati oba akantu konna oba omulawo akutadde ku mugulu g'ekyombo asomereko bisimillah nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti akhamiru aniyatakum wadhkuru isma allah walau an ta'ridu alaiha shay'an bubanga kale ng'olina akantu konna k'oba otaddeko nako somerako erinnya lya allah subhanahu wa ta'ala wa atfi'u masabihakum ekirala ne olwali tukozesa mataala gano agagundi naye dda bakozesanga tadooba oba emisubaawa nabbi n'abagamba nti n'emisubaawa mugizikizenga bwe muba mugenda okwebaka temulekanga muliro nga gwaka mu mayumba gammwe era yatuuka n'okugamba nti bannaye guno omuliro mulabe wammwe tegubaagala okitegedde temuguwanga chansi kubanga mwebakanga we guli awo ekyo nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam akyogera nga waliwo omu ku basahaba yeerabira okuzikiza kando ati mu kugyerabira allah subhanahu wa ta'ala kwe yayisiza ennyumba n'ekwata omuliro mu kukwata omuliro okufundikiranga abantu bafudde nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti basiraamu bwe mubanga mugenda okwebaka muzikize ki muzikize omuliro ogwo naddala tadooba abantu abakozesa tadooba abantu abakozesa kando teweebakanga ng'oleseeko kando lwaki gweoyinza okulowooza nti wenjitadde wano walungi tomanya sheitaani nkozesa gyekozesa mu muliro ogwo nebanga egenda kukukosa era bangi abatuukiddwako emitawaana egy'okubanga bookyerwa amayumba gaabwe ebintu byonna ne bijja naye ng'oba oli awo lwakubanga tetutunuulidde ebigambo bya mubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam byatutegeezezza nabwe kityo ensonga ekwatagana n'abaana tulina okulaba nga tubakuuma ku buli kkubo lyonna lye tulaba nti sheitaani esobola oddikozesa mu mbeera ey'okkosa ezzadde lyaffe ensonga endala gye tulina okufaako ennyo naddala abazadde ku nsonga ekwatagana n'abaana nadhafatu l atfal obuyonjo bw'abaana waliwo omuzadde nga ye mu butuufu tafiirayo ddala ku buyonjo bwa mwana omwana n'omusanga nga mukyafu okuviira ddala ku buli kintu kyonna so nga obusiraamu butukubiriza nnyo okubanga tufaayo nnyo ku buyonjo bw'abaana ku ngoye ze bambala emibiri gyabwe mu buli mbeera yonna olina okuba nti otunuulira omwana nga mu butuufu mwana alabika bulungi era ensonga ya allah subhanahu wa ta'ala tulina obujulizi bungi obutukubiriza okubanga tuli bayonjo okutwalira awamu kubanga omuntu yenna ayitibwa nti mukkiriza omuntu yenna ayitibwa nti musiraamu yandibadde muyonjo n'obuyonjo buno omwana ava nabwo buto nga gwe obumukubiriza
agenda abuyigira ku ggwe. Kyobola nti Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, abange mmwe baana Adamu mutwale ebyokwewunda byammwe inda kulli masjid, buli muba nti mugenda ku muzikiti. Naye wano ategeeza nti bwe mubanga mugenda okusaala omuntu olina okwewundako, olabikeko bulungi, obe muyonjo. Nanga nti wakulu washrabu wala tusrifu, mulye munywe naye temutiibuuda. Lwaki? Innahu la yuhibbu almusrifin, Allah tayagala bantu badiibuuda. Nabwe kityo nti Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza okuba abayonjo, okutwalira wamu. Era Allah yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti wa thiyabaka fatahhir, engoye zo banga okolaki? Ozitukuza. Tutwala amakulu gano ag'okungulu engoye, naye kusinziira ku bamenyi ba tafsiri bannyonnyola engoye wano boolyawo Allah kyeyali ategeeza ayinza okuba nga ategeeza munda mu mutima, atukuze omutima gwe, kubanga omutima nagwo gwambala. Nga Allah watugamba nti walibaasu taqwa dhalika khairu, ekyambalo ky'okutya Allah kyekisinga okuba ki? Kyekisinga okuba ekirungi. Nabwe kityo tugamba nti omuntu alina okuba nga alabika bulungi engoye zayambadde. Era nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah mulungi ayagala abalabika obulungi. Allah bayagala abantu abalabika obulungi. Nabwe kityo omuzadde okubanga osuuliridde abaana n'obaleka bwe batyo nga engoye ziddugala, bonna oba batunuulira ebyenyi bya bonna basiiwuuse, bajjudde enfuufu, bonna bakyafu, emitwe gyabwe gyonna olaba gijjudde ensekere, ebigere bijjudde envunza, oba bonna obugayaavu bw'obaosudde oba obuvunaanyiza oba bw'osudde, kiba kijja kuba nti osuuliridde obuvunaanyizibwa oba oliawo Allah bw'ali kubuuza ku nnaku lw'enkomerero. Abaana abamu oyinza okubatunuulira nga emibiri gyabwe gyonna bajjudde ensowera, yenna anyooka bunyoosi ensowera, abamu nga amalusu gayiika, abamu nnyindo, masha Allah kiramakumullah, nga bw'omutunuulira omwana nga omulaba nga alinga atalina muzadde, yenna alabikira ddala bubi. Kullu hadha bila shak, ebyo byonna awatali kubuusabuusa bikontana n'embeera etusomesebwa mu Busiraamu okubanga abaana baffe balina kuba bayonjo. Obwe buvunaanyizibwa bwaffe. Bw'otunuulira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe tulabanga yasinga okuba ow'ekitiibwa, bw'abanga asangula omwana omuto ennyindo n'amutereeza ennyindo ze, omwana ayitibwa Usama bin Zaid radiyallahu rahimahullahu wa radiyallahu anhu. Hadithi eri mu Tirmidhi ng'eva ku Aisha radiyallahu ta'ala anha atugamba nti arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yunahimu khata Usama, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayagala okusangula Usama ennyindo, hatta akuna ana alladhi af'al. Aisha agamba nti hatta akuna ana alladhi af'al, nayagala okuba nti nze mba nkola ki? Nze mba nkikola. Naye Nabbi kyava agamba nti ya Aisha ahibbihi fa inni uhibbu, omwana ono mwagale kubanga nange mwagala. Mwana ki? Usama. Usama yali nno muddugavu, yali mwana naye nga muddugavu nnyo. Kakati obuddugavu buno embeera yali nti oba oliawo baalimu enkola ekijahiriya biki. Kakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava agamba Aisha nti omwana ono wandimwagadde kubanga nange nkola ki? Nange mwagala. Era Usama yajja n'aba nti aseerera olunaku lumu ku mwango n'agwa, fashujja fi wajhi, najja afuna ekiwundu ku kyenyi kye. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava ngamba agamba Aisha amitu anhu al-adha, omwana ono musanguleko ki? Musanguleko mutereeze. Aisha agamba nti fakadhartuhu, mulina namwenyinyala, yenyinyala omwana oyo.
omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam najja ye n'atandika okubanga amulongoosa era nga amutereeza n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti law kana Usama jariya, omwana ono singa yali mwana muwala Usama lakasawtuhu, naalibadde mugulira ngoye nga za bbeeyi nnungi, wahalaitu naalibadde mugulira n'ebikomo ebyebbeeyi nga singa abadde mwana ki muwala, hatta nfiqahu, okutuusa lwe naalibadde nga mukuza ne mulabirira paka kufumbirwa, naaba nga alabika bulungi, ali mu kifaananyi kirungi. Mu kyo nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akulaga nti omwana yenna yandibadde nga alabikira mu kifaananyi ekirungi. Omuzadde yenna asuuliridde obuvunaanyizibwa. Kituufu abaana bazannya, ne bazannyira mu nfuufu, ne bazannyira mu ki, ne bazannyira mu ki, naye ng'omuzadde olina okuba nti otwala obuvunaanyizibwa. Abamu nno kubamu ku bazadde kujjako Allah baba asaasidde, asobola okuleka omwana n'akafuufu ako ne yeebaka nako mu buliri, naaba nga tafuddeeyo ku kyagamba mwana nti genda onaabe, genda okole bwoti, ebyokusenya tabifaako, ebyakinga tofaayo ku mwana wo. Naye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumulabye nti hatta omwana okumulongoosa ennyindo nakyo ekitunuulira nga kigambo kya buvunaanyizibwa. Omwana tateekeddwa kuba nti alabika bubi. Era Fatima muwala wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe tukakasa nti sayyidu nisa ahli aljanna, y'omu ku bakyala abakyasinga okuba ab'ekitiibwa mu bakyala b'omujjana. Alongoosa omwana we, anaaza omwana we. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, Abu Huraira gaa nti kharaja an-nabiyyu fi ta'ifatin min an-nahar la yukallimuni wala ukallimu. Twatambula n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu budde obw'emisana nga la yukallimuni wala ukallimu, teryanyiga munne, tayogera nange nga nange soogera naye. Oba oli awo ekyagaana nabbi okwogera naye, aba oli awo yalina ensonga ze yali alowoozaako nga nnyingi. N'Abi Hurayra okubanga teyayogera na Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakikola mu mbeera ya kumuwa kitiibwa namugulumiza sallallahu alaihi wasallam. Kaakati aga nti bwe twatambula hatta ata suuqa bani Qaynuqa, okutuusa Nabbi lwe yatuuka katale k'aba Banu Qaynuqa, Bayahudi bali mu Madiina. Bw'atuuka mu kifo ekyo fajalasa bifanaa'i bayti Fatima, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava atuula mu lujja oba ku lujja lwani lwa muwala we Fatima, maka ga Fatima. Faqal athamma luqa, mu mbeera ekubuuza nti wano waliwo gundi aliwa, bwe mulimu abawano gye muli. Akati Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ategeeza kuba n'abaana abato abazzukulu, yali azzikulako ku bazzukulu. Kaakati Fatima bw'awulira eddoboozi lya Nabbi sallallahu alaihi wasallam fahabasatuhu, omwana ono yamukwata n'amusibirayo. Ani? Hasan. Kati Abi Hurayra aga nti fadhalantu annaha tulbisuhu sakhaban aw taghsiluhu, muli kye nafuna namanya nti Fatima ono omwana ono amuggalidde, naye lwaki agenda mwambaza ngoye ennungi, agenda kuba nti amunaazaako asobole okuvaayo ng'ali mu kifaananyi kirungi, agenda asisinkane Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era bwe yamala omumutereeza n'omuyonja, fajaa yashtaddu hatta anaqahu wa qabbalahu, yajja adduka emisinde. Bwe yatuuka awaali Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agwa mu kifuba kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, wa qabbalahu, n'amunywegera, n'agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma uhibba, ay Allah omwana ono mwagala, wa uhibbu man yuhibbu, n'oyo amwagala naye nkola ki? Naye mwagala, buli ayagala omwana ono nange mwagala. Mu kyo tukirabye nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafaayo nnyo ku nsonga y'obuyonjo bw'abaana. Abazadde tufeeyo nnyo ku buyonjo bw'abaana. Omwana aleme kubanga olugoye aluddiŋŋana engoye ennaku nga 2 oba 3, olugoye talujjaamu n'akyafuwala n'abanga butuufu,
alinga atayinaako bazadde alinga atayina kyalyawo alinga ne yatiimu mulekwa okiraba ayinza okuba nga ali mu kifaananyi kirungi naye nga omuzadde waali Allah akutaddewo kyaliwo osobola bulungi nnyo okuba nti olabirira omwana wo naye omwana n'oba nga tomufaako tomulabirira. Basiraamu ekigambo ekyo kiba kya bukendeevu nnyo okuba nga tofuddeeyo ku nsonga ya buyonjo bw'abaana. Wabarakallahu fiikum. Erigenda okuwunya endwadde nga alusaazi, pressure, asthma, okulumizibwa mu nseke, endwadde z'olususu n'endwadde endala nnyingi. Omuzadde yenna kyandibadde kirungi omwana wo n'omulaga okwagala ng'akyali kuviira ddala mu buto, omulaga nti omwagala, kubanga abazadde abamu assaawo ekibeerabeera kati we n'omwana mu mbeera eyo ga saagala mwana kummanyiira, saagala mwana kukola ki, ebyo buli lw'ossaawo gaapu ennene wakati wo n'omwana, omwana ono oba omulekedde abantu abakyamu ng'otaddewo gaapu ennene. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa okulaba nti omwana ono ossaawo omukwano wakati wo naye mu mbeera ey'okumulaga nti omusaasira, omulumirirwa, n'ebirala bingi tujja kuba tubinnyonnyolako insha Allah oba oliawo mu maasoko, naye nga mu bimu omuzadde yandibadde nga at least kiri mu sunna, kiri mu nkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuba nga abaana bo obasembeza kumpi naawe, okubanywegerako, okumulaga nti omwagala okola ki, nga bwe yali enkola ya Nabbi Muhammad Nabbi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu ibnatahu Fatima. Omubaka sallallahu alaihi wasallam nga akwata ku Fatima, bw'oliawo namunywegera ku ttama, ku ttama. N'Abubakar naye bw'ati bwekikola ku muwala we Aisha radiyallahu ta'ala anha. Eyo yali nkola n'ebirala bingi nnyo ku nsonga eyo. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba ayitibwa Anas radiyallahu ta'ala anhu atugamba nti ma ra'aytu ahadan kana arham bil iyali min rasulillah, nti sirabangayo muntu alina rahma eri famire ye nga mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naddala eri abaana be. Atugamba nti kana Ibrahim mustardi'an lahu, Ibrahim mutabanyi wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ayina omukyala amuyonsa ng'ali mu kugundi Madina. Kakati omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakana yantaliqu wa nahnu ma'ahu, nga janatula mujje mumperekereko nindabe ku mwana wange. Yali ayina omukyala gwe yamuwe yamuyonseza omwana nga bwe yali enkola. Kakati agantu fayadkhulu albayt wa innahu la yudakhan, anti yayingiranga mu nnyumba n'asanga ennyumba ng'ekutte omukka. Lwaki? Nti nannyini maka ago omwami omulimu gwe yali muweesa nga ayokya ebyuma akola ki. Kati nabbi bwe yatuukangawo nga asitula ku mwana, fayuqabbiluhu, n'anywegera ku mwana we, bwe yamalanga okunywegera omwana n'amubalekera, thumma yarji, n'addayo wa n'adda. Falama tuufiya Ibrahim, omwana wa nabbi ono bw'amala okufa Ibrahim, nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti inna Ibrahima ibni, Ibrahim ono mwana wange, wa innahu maata fi thadi, afiiridde mu kiseera nga ayonka, yali akyayonka. Wa inna lahu ladhi'iraini tukammilani rada'ahu fil janna, omwana ono agenda kufuna abayonsa babiri abagenda okubanga bamuyonsa amaleyo ebbanga lye mu jjana. Kubanga omwana ayonkera emyaka emeka? Emyaka 2. Emyaka gino 2 kikyandibadde ekirungi omwana okubanga akola ki? Ayonka. Emyaka 2 kyekimu ku byewuunyisa naye nga kyandibadde yenkola yandibadde ennungi olw'ensonga nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo hadithi mwatulagira nti
yali ayogera ku bibonerezo bye yalaba kubanga yafuna omukisa nti Allah yamulaganga ku bibonerezo ebiri mu kabuli ku bibonerezo ebiri ku akhira ng'asobola okubira bulungi sallallahu alaihi wasallam. Akati olunaku lumu agamba nti dhukira li, bamulaga sallallahu alaihi wasallam ng'alaba abamu ku bakyala nga bali mu bibonerezo nga Allah basindikidde alhayat emisota nga yanhush thadiyahunna, emisota gino nga giyonka amabeere gaabwe era nga begirumaaluma amabeere ago. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti eno embeera nga sigitegedde, bano bakola ki? Namugamba nti haula illati yamnauna awladahunna albanuhunna, abo boolaba bwe babonereza bwe batyo beba bakyala abaagaananga okuyonsa abaana baabwe nga babamma amata gaabwe ge bateekeddwa okunywa. Okiraba nabwe kityo nti mukyo tukitunga nti kiri haramu, kiba kiri haramu okugaana omwana okuyonka nga toyina nsonga etegeerekeka mu mateeka ga busiraamu oba ey'obusawo. Kubanga ebiseera ebimu abazadde abamu baleka okuyonsa abaana olw'okwagala okukuuma mabeere gaabwe, agala kukuuma figa ye ereme kwonooneka kuba abaana aba ayonsezza ajja kukola ki. Bw'obanga ekigaana okuyonsa abaana zezo ensonga z'owa, ekibonerezo ekikulindiridde misota egyo mu kabuli eginayonka, kyensuubira nti teri muzadde yandibadde ayagala mbeera efaanana bwetyo. Nabwe kityo nti omwana kyandibadde kirungi naaba nga ayonka, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala omwana ono yali mu lubuto lwa maama we yali alina omulyango gumu ogwa riziki ogwokubanga aliira mu kundi. Bwe yajja ku duniya Allah n'amuteerawo amakubo abiri, mwalina okufuna ki? Riziki. Ekkubo erya amabeere abiri, bw'ayonka ku lino n'ayonka ku liri, Allah mwalina okubanga okuyisa riziki ye. Akati gwe oba ofuuse ensonga emulemesa nga gw'osazeewo okumuyonseza ku nnywanto, oganya okuba nti omuliisa ey'emmere Allah gye yamuteekerateekera, ekyo ekibonerezo ekiba kikulindiridde. Nabwe kityo mukyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba mutabanyi wono Ibrahim nti omwana wange abadde ayonka, naye Allah agenda muwa abakyala babiri abakola ki? Abamuyonsa mujjana paka lwanaamalayo ebbanga lye ery'emyaka 2. Mu hadithi endala ya Anas era tugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti wulida li al-layla ghulam, akawo ekiro nafunye banzalidde omwana, fasammaituhu bismi abi, ne mutuuma erinnya lya taata wange Ibrahim, ategeeza nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Thumma dafa'ahu ila ummi Saif, omwana ne baamala omuzaala nabbi n'amukwata n'amutwalira omukyala amuyita ummu Saif. Omukyala ono bbaawe yali omulimu gwe gutwogedde yali muweesa. Kakati Anas agamba nti olunaku lumu n'awerekera nabbi sallallahu alaihi wasallam, fantahaina ila abi Saif, twagenda okutuuka mu maka ga abi Saif nga wahuwa yanfukhu bikirihi, ngeri gyayo kyebyuma nga afuuwa muki mu kino ekyuma kikozesebwa mu kuba nti kifuuwa omuliro ne kijjako obutalavu oba oliawo ku byuma. Kakati agamba nti bwe twatuuka nga kadi mtala albaita dukhanan, twasanga ennyumba yonna ng'ekutte ki? Omukka. Kyennakola fa asra'tu almashya bayna yaday rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kyennakola nenziruka mangu nenkulembera omubaka sallallahu alaihi wasallam. Fa bwe natuukawo nengamba Abu Saif sokolekerawo, omubaka wo yajja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma omubaka yajja alayhi salatu wassalam, n'atumya omwana. Bwe yatumya omwana fadammahu ilayhi, n'akwata omwana n'amussa mu kifuba sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ma sha Allah an yaqul, n'ayogera ebyo Allah byayagala okuba nga ayogera. Amakulu nti yasabira ki? Yasabira omwana ono. Kati Anas agamba nti lwatuuka olunaku omwana ono lwe yafiira mu mikono gya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamba nti fadama'at aina rasulillah
nalaba amaaso g'omubaka nga gakulukusa amaziga. Faqal, nabbi kyava agamba nti tadma'u al-ayn, amaaso gakola ki? Gakulukusa amaziga. Wa yahzanu al-qalb, omutima ne gunakuwala. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, naye tetwogera okuggyako ebyo Allah byasiima. Naga nti wallahi ya Ibrahim, ndayira Allah Ibrahim, inna bika la mahzunun, olw'okutwawukanako tukotwawukanyeeko tuli banakuwafa. Mukyo muno akulaga rahma omubaka gye yali alina eri abaana be, rahma gye yali alina sallallahu alaihi wasallam eri abantu be. Mukyo nti omuzadde okubanga tolina rahma ku baana bo, tolina kusaasira ku baana bo, ate ekyo nakyo oba otusigidde oba otukuliza omuntu atajja kuba buvunaanyizibwa. Era nga tufundikira insha allahu taala, Aisha radiyallahu taala anha atugamba nti jaa arabi ila nabi sallallahu alaihi wasallam, olwo munnamalungu yajja eri omubaka sallallahu alaihi wasallam, kyava agamba nti tuqabbiluna subyan, muddawo ne mufuna obudde obupekinga abaana, muddawo obumalira obudde ku baana. Naga nti fama nuqabbiluhum, nze ebyo sibikola ebyo, tetubiyina ebyo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava agamba nti awa amliku laka an naza'a Allahu min qalbika arrahma, kati gwe nkolere ki wabanga Allah yajja mu mutima gwo rahma, obusaasizi, tolina kusaasira mu mutima gwo. Mu hadithi endala yali ya Abi Hurayra agamba nti omubaka yanywegera Hasan ibn Ali, nga waliwo omusajja wali bamuyita al-Aqra ibn Habis at-Tamimi, yali atuddaawo. Kati omubaka Aqra kyava agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam, inna li 10 min al-walad, nze nina abaana nga 10, naye ma qabbaltu minhum ahada, ekyo sikigezangako yadde kunywegera n'omu. Fanadhara ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabbi kyava amutunuulira n'agamba nti man la yarham la yurham, oyo yenna atakola ki? Atasaasira naye talisaasirwa. Kati omuzadde ng'omuzadde olina okuba ne rahma mu mutima gwo eri omwana. Era insha allahu taala oba oliawo mu misomo gyaffe eginaddako tujja kuba tukuggira ekifaananyi ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enneeyisa gyeyisangamu eri abaana abato, okusaaga, oba oliawo n'okuzannyako nabo, bingi bye tujja okulaba insha allahu taala, tusobole okuba nga tufuna ekifaananyi ekituufu eky'omubaka alaihi salatu wassalam. Tumulaba eddaala lye yaliko lyali lya waggulu nnyo, naye ng'omulaba nga mutawadhi eri abaana, eri abantu bonna sallallahu alaihi wasallam. Nawe kityo okulaga obukambwe obungi ennyo si bwe bukuweesa ekitiibwa, wabula enkolagana ennungi gy'okolagana n'abaana yejja okubanga ekuweesa ekitiibwa insha allahu taala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Amin. 17 katonyeza mwenda pale FM kwetuli webale nnyo kubanga kyagenda maaso ngo kyatuliriza. Nate tugenda kwa mibuzo ya mwe saidi eyo atulabe kyemugamba olunaku lwaliro nga tugezaako kulaba enkolaganayo okubeera omuwanguzi mu nkolaganayo n'abantu abalala, enkolaganayo ebeera etya ey'obuwanguzi wakati wo n'abaana ozaala. Kale katufune ku masimu 0759 emu noti 7 mwenda noti 07 emu 7 0 omukyala wamugobye. Kale otegerekese Rashidi, katusooka tukome kwawo. Okay, kale mwebale nnyo bannange abasobodde okubanga mubuuza ku bibuuzo katufunirawo okulaba nga tuddambi ebisoboka wano. Kale naam Sheikh. Alhamdulillah, tweyanziza nnyo baganda baffe mwenna ababuuzizza ebibuuzo, abamu babadde ashkurun bebaza. Ali Naluweero, barakallahu fiik, abadde abuuza ku kya abazadde abamu babazibiikirira baana nga tayagala kubuulira taata. Embeera eyo si nnungi. Kinaalibadde nsuubira ku bazadde mwembi mwandibadde muyambagana mu kutereeza abaana bammwe. Taata bw'alaba ensobi afune engeri gyagigonjoolamu, oba ne maama bw'aba alabye ensobi afune engeri gyakola ki, gyagigonjoolamu.
waliwo ebimu nga byetaagisa okubanga taata ne maama mukwatagana nnyo okulaba nga munaafuna mu mwana ono nabwe kityo nti obwanga ozibiikirira obumogo obwandibadde butereezebwa ate oba otukoze bubi gw'omuzadde aba akoze ekikolo ekifaanana bwe kityo naye oba oliawo mu maasoko tujja kubanga twongera okubitunuulira inshaallah. Jjajjaffe Abdallah Kodo barakallahu fiik abuuzizza ku ky'omukyala singa abaafunye olubuto mu mwaka gumu agende mu maaso n'okuyonsa omwana asobola okumuggyako inshaallahu taala tukubanga kati omwana ono ali mu lubuto ate aba ayina byalya kitegedde nga bikolebwa ate ki mukyala y'omu kati waba avuddeko inshaallah labas tekirina buzibu inshaallah. Muganda waffe Idris abadde abuuza edduwa nam edduwa tugamba nti uidhuka bikalimati llahi tamma min kulli shaitanin wahamma wa min kulli ainin lamma okozesa ekigambo ekyo uidhuka bikalimati llahi tamma min kulli shaitanin wahamma wa min kulli ainin lamma edduwa gyoba okozesa okubanga osaba Allah okukingiriza omwana okutuusibwako ebizibu byonna insha allahu taala. Ono abuuzizza Mudhaffaru nti waliwo edduwa gye tuyinza okukozesa ng'omwana agenda okuyonka. Tewali edduwa yanjawulo eri awo nti eno yekozesebwa nekyandibadde kirungi bw'oba owa omwana w'ebbeere noga bisimillah nosaba bisimillah noba nti omuwa ebbeere insha allahu taala. Abadde abuuza ku kyo ku mukyalo omulala asobola okunyonseza omwana nambe tusanga nti embeera nnungi mu byobulamu mu byaki tekigaana kuba nti omukyalo omulala akuyonseza ki ku baana nga bwe tukirabye ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaddira omwana we Ibrahim n'amutwalira omukyalo omulala naaba nga akola ki amuyonseza naye ebyo biriko bibigoberera bingi nnyo. Tuba tulina okutunuulira omukyalo oyo ayonseza omwana oyo kasita ayonsa ku mwana kiba kitegeeza yafuuse maama we aba afuuse maama we n'abaana baazadde omukyalo oyo baba baganda boono kati ate awo bingi waliwo ebirala ebikigoberera kati tuba tulina okwetegereza bintu bingi nnyo ku nsonga eyo. Ensonga endala munnaffe ono abadde abuuza omwogezi w'abasoka abadde abuuza nti asobola okukyusa erinnya ly'omwana bwe kibanga erinnya lyola erinnya si ddungi tulikyusa omuntu ne bw'aba akuze tusobola okulikyusa naye kyentegeddemu nti omwana ono yamutuuma erinnya nga ddungi naye ebikolwa byakola nga si birungi akkirizibwa okumuggyako erinnya lino eddungi amuwa erinnya erikwatagana n'ebikolwa bye tugamba nti omwana mulekere erinnya lye eddungi wabula kyoba okola osabe nnyo Allah amukyuse amutereeze asobole okuba nga akwatagana n'erinnya eryo ekyo kyoba olina okukola bwe libanga bbi nali ali muggyeko erinnya ebbi tulikyusa ne tuba nga tumuwa erinnya eddungi ne twongera okuba nga tumusabira Allah abe nga amutereeza inshallah. Muganda waffe Ahmed Ismail abadde yebaza barakallahu fiik. Faisal badde ayogera ku mwana ow'obwenzi kyatibadde tekivudde bulungi ne muganda waffe Sulaiman Muganga abadde ayogera nti singa azadde mukyala nga si muwoowe omwana oyo oluvannyuma ne bawoowebwa omwana oyo alabulwa atya. Okulamula kw'omwana ekyo si kye kyandibadde nnyo ekikulu wabula mukoze tawuba mwenenyeza musabye Allah basonyiwe ensobi gye mwagwamu ekyo kisinga okuba ekirungi. Allah aba basonyiye alhamdulillah afa Allahu amma salafa byayita Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba okubasonyiwa ekikulu kukola nnyo tawuba kulaba nga Allah akola ki abasonyiwa. Muganda waffe Shuaib abadde ayogera ku nsonga nti tukubiriza nnyo abawala b'olwaleero babe nga bayonsa abaana. Kituufu nnyo ddala ensonga ekwatagana n'okuyonsa abaana nsonga nkulu nnyo. Bannange twewale okubanga abaana mubayonseza ku mata g'ebisolo
ebiseera ebisinga abaana abo abakulidde ku mata g'ebisolo ebiseera ebisinga bakoppa ebitendo by'ebisolo ebyo babanywedde amata gaabyo. Nabwekityo omwana ayinza okubanga omukuliza ku mata ga mbuzi, omukuliza ku mata ga nte, omukuliza ku mata ga mbogo, bwe bityo ebifaana bwe bityo, nobanga omwana ono ajja afunamu ebitendo by'ekisolo kitegedde n'omusanga alinga ente, abamu bavuma nti omwana nte yennyini kitegedde, ayinza okubanga amata kuwamukuliza amata ga nte, oba eno mbuzi yennyini kituufu, ayinza okubanga amata gewamukulizaako gaki ga mbuzi, n'ebirala bingi bwe bityo. Nabwekityo nti abaana tubayonse amata g'abantu baleme kubanga kyobola nti mu nkola yaliwo edda Nabbi sallallahu alaihi wasallam bakwatanga abaana babawa bakyala tigwa nyoseza omwana ono nyosereza omwana ono ne babaako akasente ke bakkanyaako. Lwaki? Nga kibataagala abaana bano kubanga bakulira ku mata ga bisolo, kubanga omuntu bw'abanga ge mata gakuliddeko n'entegeera ebiseera ebimu teba nnungi, tetera kuba nnungi. Mwannyinaffe Rashida abadde abuuza kikkirizibwa omukyala ali mu mbeera y'obulwadde obwo kuba nti ayonsa omwana? Kisinzira ku basawo. Abasawo babaganye nti tayonsa mwana, tateekeddwa kuba nti omuyonsa insha allahu taala. Muganda ffe asembyeyo Rashid abadde ayogera ku nsonga nti omukyala yanoba oba yagoba omukyala n'agenda n'omwana we, naye mugenda n'omwana famire eri gye yalaga empisa zaayo si nnungi n'akamu. Akoze atya okulaba nti ajjayo omwana we? Ekyo Rashid kyolina okukola kutegeragana n'abafamire eri, kuba tojja mujjayo ku kifuba, tojja mujjayo ku ki kakati olina okutegeragana mu mbeera eyo oba n'okukwatagana n'abamateeka ne bakuyambako insha allahu taala. Nabwekityo tubeebaza bannaffe, tusaba Allah mwenna abatukuumire abawa olunaku olulungi olujjudde essanyu olujjudde emirembe. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumuyenze nnyo mukadde waffe Sheikh Abdul Karim Mugendera oyo tambula olunaku lwaleero njala kwebaza nti badde babuuliza balungi ate ntokaayo batibadde nabo mwena babaddeko muganda wange Sulemani Sebakala manyi bidizo badde owuliza na ttiimu yonna Lubizi team manyi nti mubadde muwuliriza mwebale nnyo kuba bwetyo bwetutambudde njala kwebaza na Dawa Center tubagamba nti nomugende maaso n'okubanga musapootinga Shukrani Dawa Center kuba nayo amawulire gano oba neeri mwene batuusaako eyo gimuli ate naawe tokomaawo ogende maaso n'okubanga osharinga. Kale ngenda kulekera wano Mnyubi Mahmud agenda kugenda The Patriot mwayo gwa ggwanga abantu olw'okulira biki ebiri mu nakubiri zokka tugende mu kabookisi kitegeeza ki ebyo byonna Mahmud Nnyumbi ne Tambula emirundi bagenda kubanga babireeta wano insha allahu taala. Naffe tubasibira wano atakumi napeera bakumi babadde ku mukutu guno ne tubagaliza wiikendi ennungi tugamba nti assalamu alaikum warahmatullahi